Poliisi wane Uganda yeeganya amawulire agatambula nti Victoria Mall ku luguudo lw'Entebe poloti 34 ne poloti 48 Bakare Road wali Entebe. Engambo zigamba nti Victoria Mall wabaddewo obulumbaganyi obw'abatujju. Wabula Patrick Onyango omwogezi wa Kampala Police Spokesperson ayogerera ebitundu by'e Kampala mu police. Patrick Onyango atugambye nti babadde beegezaamu. It is just a drill. It is being conducted by United Nations. It's not an attack. Je mwegezesezaamu ku hoteri ku kizimbe. Okay. Victoria Mall je mwegezesezaamu. Kampala Police Spokesperson Patrick Onyango atugamba nti it is all about the ongoing safety drill. Mbu UN ebadde yeegezaamu butya bwesobola okulabika nga oba baddusawo abantu baabwe oba bakola ki. Poliisi yeeganye nti obulumbaganyi bubaddewo naye gwe just kakanya bwongo obwo bwe kiba kituufu gwerindako bulinzi. Victoria Mall batugamba nti yalumbiddwa oba wabaddewo obulumbaganyi. Poliisi egamba nti akubadde kwegezaamu sasa tuna atagamba it is just a drill. Tubadde twegezaamu bwegezeera UN yebadde yeegezaamu amasasi ne gavuga. Batugamba tukubadde kwegezaamu. Victoria Mall eri ku poloti 34 ne 48 Bakare Road. Amasasi gawuliddwa gagagenda mu maaso n'okubanga nyooka. Amasasi genyabole. Don't panic. President Museveni wakwogera leero batugambye nti ebadde duriiru oba gye beetendekera nanze naawe simanyi oba kyekifo ekituufu balina okubanga bakuba amasasi bakola ki. Webale kulaba Kk Tv Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. Kk TV, the global experience, the might, the power, and all you need with Kk TV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk TV.